الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أبتولي زمنا تبالا مسانيك رمسو إتشافيري الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلكم سمو غفي obuga nti ihfadhillaha yahfadhuka wekuumire ku Allah subhanahu wa ta'ala nawe Allah ajja kukuuma nga tuli ku nyinga egamba nti la tahzan tonakuwala ensi Allah subhanahu wa ta'ala yagitonda ng'erimu ebigezo obulamu bw'omuntu bulimu amasanyu n'ennaku naye okwekubagiza buli kiseera n'okukaaba emitawaana buli kiseera ng'ate nti okimanyi teri Allah subhanahu wa ta'ala kyakutuusaako okuggyako nga yakiwandiika era nga yakitugerera. Ebimu ebyo byolaba Allah subhanahu wa ta'ala byatuleetera birina kyebituyigiriza mu bulamu bwaffe, naye tugamba nti la tahzan tonakuwala beera mukkiriza owannamaddala, kubanga mu kubeera omukkiriza ojja kumanya kadari okugera kwa Allah, omanye nti obuba bulwadde Allah yageze era yajja okubujjawo, bububa bwavu Allah subhanahu wa ta'ala yabuleese. Kanti kun mu'minan haqqa, beera omukkiriza owannamaddala. Buli onoobeera ne imaani ng'oli mukkiriza, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuwangaza mu bulamu buno obwensi ng'olina emirembe. Naye ekisinga okutusumbuwa butabeera bakkiriza, n'olaba oli Allah gwawadde n'oyagala omulumbagane, omukoleko obulumbaganyi, omukwatibwa ensaalwa, otuuke okumuloga ku lw'okubanga imaani togirina. Naye bw'onoobeera ne imaani ojja kumanya nti eyawooli nze yeyannyima. Oli Allah gwataawa bw'atyo Allah bwe yasalawo ate ono Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwa. Omuntu bw'abeera n'obukkiriza awangaala mu bulamu buno nga talina kweraliikirira. Man amila salihan min dhakari aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Omuntu bw'abeera omukkiriza, man amila salihan wa huwa mu'min, muntu bw'akola emirimu emirungi nga mukkiriza, Allah yagaa nti falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, tujja kumuwa obulamu obulungi. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluun, ate era Allah subhanahu wa ta'ala abasasule ku akhira empeera olw'ebyo baalinga bakola. Ensonga endala gy'olina okutunuulira mu bulamu buno obwensi, bw'oba oyagala okweggyako ennaku, tadabbaru kitaaba Allahi subhanahu wa ta'ala bitilawatihi, ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala kisomenga Qur'ani ng'ogifumiintiriza ku makulu agagirimu. Ejja kujjako humumu, okuwankawanka, ejja kujjako ennaku, okunakuwala. Musome ku Qur'ani y'ekitiibwa, tunuulira amateeka Allah subhanahu wa ta'ala ge yatuteera mu Qur'ani y'ekitiibwa. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Olaba Allah bwe yaddira aya ezebbiri, Allah yasoosa nti fa inna ma'al usri yusra, buli awabeera obuzibu wabeerawo bwangu. Kitegeeza obulamu buno obwensi omuntu tabuyitamu mu bwangu bwokka, gw'oyagala buli kintu kibeere nga kikwanguyira. Waliwo ebijja okujja nga bikusoomooza mu bulamu bwo, naye jjukiranga nti fa inna ma'al usri yusra, buli awali obuzibu bwonna Allah ajja kuteerawo bwangu. Naye gwe obuzibu ne bujja ate n'oyongera kukalubya nsonga, n'olw'ensonga eyo kkirizanga bulijjo nti fa inna ma'al usri yusra, awali obuzibu Allah ajja kuteekawo bwangu. Kati eyo essuula gyetegereze, buli woofuna ennaku eyo essuula giddingano gitunuulira amakulu agagirimu.
alam nashrah laka sadrak mulowooza Allah teyanjuluza ekifuba kya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'amuteeka mu bantu aboogerebwako abajjukiribwa naye nga yita mu buzibu buyitirivu. Yazaalibwa talina taata n'awangaala nga mulekwa, abazadde be bafudde, bajjajja be bafudde, taata we afudde, mukyala we yali amwagala amufuddeko, yazaala abaana bonna ne bamufaako ng'atunula bw'ati, n'asigaza omwana omu yekka mu bulamu, Fatima radiyallahu anha. Kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam naye yayita mu mbeera y'obuzibu naye nga afdalul khalqi inda Allah, asinga ebitonde byonna, bw'ati bwe yawangaala naye yetta yeteekamu omuguwa. Ffe lwaki ekizibu kijja buzzi n'oyagala weeyimbemu omuguwa n'oyagala wette. Abooluganda musome Qur'ani mugiddiŋŋane, ejja kubajjako ennaku n'okuwankawanka. Ensonga endala, kun shuja'an wajilan khaif, kun shuja'an la khaifan wajila. Beeranga buli kiseera ng'oli muzira, tobeera mu bantu batiitiizi. Fashuja'a munsharihu sadiri, omuntu ebbanga lyabeeranga muzira, munsharihu sadiri, Allah yanjuluza ekifuba kye. Kati kun shuja'an, beera omuntu omuzira. Obuzira wano bategeeza ki? Ekizibu kireme kujja kitono bwe kiti kikuleke nga tokyalina musiraamu. Kun shuja'an, beera muzira. Kizibu ekiba kizze ng'osobola okumanya nti Allah yakireese. Naye n'omuntu n'abeera nga mutiitiizi. Omukyala alwa bulwi gyahalaze n'akeerewa. Tunaayogera ebigambo ebiyitirivu. Mukyala yakyala ewaabwe, essimu teriiko, oli n'agikubako nga teriiko, naku bbiri oba lunaku lumu n'osanga omuntu nga yeetaddemu omugwa. Mukyala wange yannobako, mukyala yagenda ali mu basajja balala, awandiisa akapapula mu nnyumba yeeyimbye muguwa. Kun shuja'an, tubeere bantu bazira. Omuntu n'agenda ku dduuka nga ayagala kugula butwa yette olw'okubanga alina ebbanja. Omuntu n'ayagala yeeteekemu omuguwa olw'okubanga omukyala yanobye. Kun shuja'an, abooluganda tubeere bazira. Ebyo byonna challenges ezikutuukako zirwanyise. Ensi kubanga bwetyo Allah bwe yagikola. Mulimu obwavu, mulimu obugagga, mulimu obulamu, mulimu endwadde, mulimu okusoomoozebwa, mulimu buli kintu kyonna mu bulamu obw'ensi bwekiri. Naye beeranga muzira. Ekizibu bwe kikutuukako manya nti waliyo omutonzi asobola okukijjawo, era yakireese ate era yekka yasobola okukijjawo. Naye Allah akubuza bubuza mwana n'ogenda mu buli ssabo, toli muzira, otiitiira, kubanga ensi erimu okusoomoozebwa okwa buli mbeera yonna. Naye tubeere abantu abazira, tubeere nga ebizibu ebiba bitutuuseeko togendanga okuba nduulu, togendanga oloopaloopa Allah buli gw'osanze, Allah yandwaza, Allah yangerera, Allah yankola kino, Allah yanvaamu. Toli muzira, gwe kennyini wanika emikono gye eri Allah eyaleeta embeera eyo. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga agikuggirawo. Abooluganda tetunakuwala, tubeere bantu bazira. Ekizibu we kijja gumiikiriza. Bwe bayita obuzira obwo beera mugumiikiriza ng'okimanyi nti Allah essaawa yonna akikuggirawo. Naye obutiitiizi obwo bwe tufuna, tunaafuna ekintu kitono bw'ati ne kimuleka nga sinamukkiriza. Imaani agitadde ebbali, agenze mu kuloga naye, agenze mu ssabo, abamu bawewa butwa, abamu ne beekola ebitakoleka, abamu ne boogera ku Allah ebigambo ebitali nayo. Katonda yandekulira, Katonda tali feya, Katonda nkubye omuggo. Toli muzira. Ekizibu we kijjanga bulijjo kakube kufiirwa, beera muzira mu kiseera eky'omuswiba. Naye omuntu n'afiirwa mukyala n'ayogera ku Allah ebigambo ebitaliiyo, oli n'afiirwa mwana n'ayogera buli kigambo kyonna ekitaliiyo, bizinensi Allah n'agigootaanya oba n'ofuna loosi, oli n'ayogera buli kigambo ekibi n'akiteekawo, alaba nga Allah tali nayo. Tubeere abazira okweŋŋanga ebizibu ebijjo tutuukako mu bulamu buno obw'ensi, kubanga teri muntu gw'olaba nga talina nnaku, nga talina kunakuwala, nga talina bizibu. Ate era buli gw'olaba yenna tojja kumusanga ng'agenda kukuba ebizibu bye. Abantu mubalaba abamu nga batambula naye nga balina ebizibu, balina ennaku. Kati obuzira obwo beera nabwo
naye gwe ne bakusanga mu nnyumba nga wesse, ne bakusanga nga weetaddemu omuguwa. Ai challenge nejja bweti ntono nnyo. Bwavu Allah abuleese olina abaana n'omukyala, abaana n'obatta n'omukyala n'omutta, kubanga olaba tokyabasobola na kubatwala mu maaso. Obulamu obwabwe si ggwe obulina, n'okulabirira si ggwe akufuga, kuli mikono gya Allah. Gw'obanga osaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'akumalira mu buli mbeera yonna. Kun shuja'an la wajilan khaifa, tubeere abantu abazira, kintu we kiba kizze beera omuntu omugumiikiriza. Ensonga endala, unzur ila man huwa dunaka fi ssura warizqi walaafiya wa nahwiha. Buli wobeera nga gw'olaba olina ebikunakuwaza, unzur ila man huwa dunaka, tunuulirangako abakuli wansi, fi ssura mu ndabika, warizqi mu byenfuna, walaafiya ne mu bulamu, n'ebintu ebirala bingi. Gwe buli woolaba, kubanga ojja kutunuulira nti gwe oli bubi, oli mu muzigo gukumazeeko emirembe, oli mu kunakuwala lwa kusula mu muzigo. Tokimanyi nti wali abasula ku mbalaza ate ng'olubalaza si lulwe? Tokimanyi nti waliyo gwe basuza obusuza talina nakuza kupangisa, naye ate gwe Allah akuwadde chance opangisa, olina woosula. Unzur ila man huwa dunaka fi ssura, tunuulira abakuli wansi mu ndabika. Tolabayo abeewalula, tolabayo abatambuza, tolabayo ng'omuntu atambuza bibatubye wansi yeewalula bwewaluzi. Kubamu ekifaananyi omuntu afaanana bw'atyo, amala atya ekyetaago ng'agenze mu hammam emmanju nga yeewalula bwewaluzi. Gwe ekyo lwaki tokitunuulira ne weebaza Allah, naye n'okaaba mu mbeera gy'olimu n'otatunuulira Allah engeri gye yakutondamu? Tunuulira abo abali wansi Allah mu mbeera yo, mu ndabika gwe gy'olabikamu, otunuulira abakuli wansi. Bantu abamu Allah yabatonda nga tebalina biyungo bimu. Abamu tebalaba bamuzibe, abamu tebawulira, abamu bakasiru, ayagala okwogera ekigambo nga tekivaayo, amuumuunya bumuumuunya. Kakati unzur ila man huwa dunaka, nga tonnakaaba, nga tonnaba kweteeka mu muguwa na kwewa butwa, tunuuliranga abakuli wansi fi ssura mu ndabika. Gwe Allah yakutonda n'akuwa buli kiyungo kyonna, buli ky'olina kikola. Warizqi, tunuulira abakuli wansi mu byenfuna. Oyinza okuba okaaba butafuna mitwalo 2, wali atafunye 10. Oyinza okuba okaaba bakasitoma, naye ate olina omulimu, naye okaaba bakasitoma, naye wali atalina wadde omulimu, ng'anoonya emitwalo 3 atandika okusiika capati tazirina. Naye ate gwe olina edduuka, osasula ne renti, kapita omulina, naye okuba emiranga buli kiseera nga bakasitoma we babuze. Totunuulira bantu Allah subhanahu wa ta'ala baatadde wansi mu byenfuna byo. Gw'olaba okaaba ebizibu, naye ate waliwo b'osinga bangi nkuyanja mu byenfuna. Tuli ku kigambo ekigamba nti la tahzan, tonakuwala. Unzur ila man huwa dunaka fi ssura, tunuulira abakuli wansi mu ndabika, fi rizqi, mu byenfuna. Abantu bangi ebyenfuna byabwe, abamu tebalina ne bajja rizqi, naye ate gwe olina wojja rizqi, naye ate okaaba. Naye nga mulimu abantu bangi tafuna kyakulya, talina wasobola kujja ssente, naye ate gwe olina b'ozijja, olina n'omulimu, naye ate okaaba olw'okubulwa kw'abakasitoma okujja okugulako. Naye nga waliwo ekyo mwana wattu atalina na mulimu gw'olina. Wala afiya, tunuulira obulamu bw'abantu. Okyakaaba naye mulimu abantu, ali awo atambula naye ng'omutima gulimu ekituli. Ali awo atambula ekibumba kyasiriira. Ali awo atambula amawuggwe tegakola. Ali awo atambula mulwadde. Wala afiya, naye ate gwe oli mulamu, naye emiranga gy'okuba olukuba miyitirivu. Katonda ndese, nze nina ebisiraani, buli ekyange kyenkola kifa. N'oyogera buli kigambo kyonna ne weenakuwaza, buli kiseera n'obeera ng'oli mu kuyongobera. Naye weerabidde nti abakuli wansi mu by'olina bayitirivu. Ng'olina obulamu, buli kiyungo ky'olina kikola, abamu tebalina biyungo.
abamu ebiyungo byabwe Allah yabibajjako talaba, abamu tebawulira, abamu teboogera, abamu amagulu tekuli, abamu beewalula bwewaluzi, naye ate ggwe buli kimu ky'olina kikola ate kiramu. N'olw'ensonga eyo baganda bange, la tahzan, tonakuwala, gwe tunuulira butunuuzi bakuli wansi. Tolaba enkuba ng'eno bw'etonnya obudde bwe tulimu, mulimu abatalina bye basula, naye ng'ate mu mpewo omwo mwateekeddwa okusula ku lubalaza. Talina zipangisa, talina ne bw'asobola kupangisa, naye bw'atyo bw'awangaala. Gw'oli mu muzigo gugwo weebase, wadde ennyumba gye weebaseemu siiyo gipangisa, naye tunuulira nti olina ekyengera. Mulimu ekyo abatakirina. Omusajja ng'alinda abantu ne basibawo ku dduuka, n'aleeta akaveera n'ateekamu ebigere ne yeebaka. Enkuba eno yonna nga bwe mugiraba, empewo n'ekuŋŋunta nga ye ali awo yeebase. Naye ate ggwe oli mu nnyumba okaaba, olw'okuba olina amabanja, olw'okuba tonnagula poloti, oyagala nakwetta, nakutta baana, nakukola buli kintu kyonna. Onzuru ila man huwa duunaka fi ssura warrizqi wal afiya. Tutunuulire ng'abatuli wansi. Kyobula bw'oba oyagala okwebazanga Allah subhanahu wa ta'ala, totunuulira bakuli waggulu, tunuulira oyo akuli wansi, ojja kusobola okwebaza Allah. Kubanga buli onootunuulira akuli wansi, kati ggwe okaaba musiraamu, tolina mmotoka, okaaba olw'okuba ovuga akagaali, waliwo n'atalina kyansi egula kagaali, nga n'ezigula akagaali tazirina, naye atambuza bigere. Naye ng'otooli ekizibu ki, edduwa zaasaba singa Allah amuwa ssente n'agula kagaali. Kakati buli muntu mu mbeera gy'olimu eyo gy'olaba waliwo abakuli wansi. Ekyo bw'onooba okitunulira ojja kwebazanga Allah subhanahu wa ta'ala. Abooluganda tetunakuwala era tetwenakuwaza. La tatawaqqa zawaalu nni'ami wa hululu nniqami. Tosuubiranga buli kiseera ng'olowooza nti ebyengera by'olina Allah agenda bikuggyako. Ogenda okulaba omuntu alina ssente, Allah yamuwa ssente, naye nga buli kiseera yeeraliikirira, alina ennaku, asuubira nti ebyengeri ebyo byonna essaawa yonna bimugendako. Subhanallah. Ekyo kyebaze bwebaza Allah. La in shakartum la azidannakum. Bwe munaabanga munneebazizza nja kubongera. Naye ate gwe Allah akuwadde, naye ate ennaku gy'olina weeraliikirira nti wendi yavuwala. Bw'oli avuwala, abaavu tebaliiyo, boolowooza bawangaala batya. Naye Allah akuwadde ebyengera, naye ate obweraliikirivu obwo buli mu kweraliikirira nti Allah bw'alitwala ssente ogenda kuwangaala otya. Ekyo ky'olina weebaze nakyo Allah. Obulamu obwo bw'olina Allah bw'akuwadde bumwebaze nabwo. La tatawaqqa zawaalu nni'ami. Togezanga n'olowooza n'osuubiranga buli kiseera nti ebyengera by'olina Allah abikuggyako. Wabula ebyengera by'olina ebyo bikozese mu kumugondera, mu kumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, ajja kwongera bwongezi byengera. La tatawaqqa zawaalu nni'am. Bantu bangi Allah abawa ng'omulaba yeeyagala, naye ng'ate alina obweraliikirivu bunene nti sa Allah ayinza okunjavuwaza, n'asinga ate n'okweraliikirira oli ate ali mu bwavu. Kakati musiraamu teweebazizza Allah. La in shakartum la azidannakum. Bwe munaaba mwebazizza Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah bw'atugamba, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akwongera. Tonakuwala na kweraliikirira byengera kukugendako kuba obirina. Naye ki ky'oyinza okukola okubeera nga Allah abikukuumira? Somanga edduwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gye yayigiriza, okole ebyo obusiraamu bye bulagira, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukukuumira ebyengera byo. Ensonga endala, tonakuwala musiraamu. A'atil mushkila hajmaha. Buli ekizibu kyonna ekikutuukako kiwe sayizi yaakyo. Ogenda okulaba omuntu akantu katono nnyo bwe kati kazze mu bulamu bwe n'akagejjesa ne kayitawo. Ekyokulabirako, omuntu asobola okusuula nusu 5 mu bisubi n'abinoonyeza olunaku lulamba dakiika 3 ali mu kunoonya kya 5. Abamu batuuka n'obbisuula mu kiseera ekyenzikiza n'agula n'ettooki. Ettooki ate gyaguze ya 15,000 anoonya nusu 5. Abooluganda, a'atil mushkila hajmaha. Buli ekizibu ekikutuukako kiwe sayizi yaakyo. Naye n'olaba omuntu akantu ne kajja katono n'akagejjesa. Nalabako omusajja, omwana we musajja mugagga, omwana we yasuula nusu 2 ku bbaati.
nanenyo nusu bibiri nanenyo omwana amaka ne gatabuka n'avuma omukyala n'aleeta eddaala n'alinnya ku bbaati mu kuvaayo yagwa bugwi omukono ne gumenyeka. A'til mushkila hajmaha, buli kizibu kyonna kiwe sayizi yakyo. Ofiiriddwa si nti buli afiiriddwa asola ku malaalo. Wafiirwa omwana emyaka 7 egiyise naye olinga eyafiiriddwa eggulo. Buli kiseera omwana wange, buli wendaba omwana nzigwamu amaanyi, buli wentunula ku saati ze mpulira nga njagala kuzirika. A'til mushkila hajmaha, buli ekizibu kiwe sayizi yakyo omanye ti kino bwe kiba kizze nkikwata bwe nti ne kino bwe kiba kizze nkola bwe nti ne bwe nti. Naye ogenda okulaba akantu katono oli n'akagejjesa. Mukyala akyaddeko waabwe aluddeyo n'oyogera buli kigambo kyonna, n'okubira ssengawe, n'okubira kitaawe, n'okubira nnyina, n'okubira abako, n'oyogera ekyali egindi era ekyali egindi. A'til mushkilatu hajmaha. Abooluganda, buli kizibu kyonna ekikutuukangako kiwe sayizi, kubanga buli kizibu kirina sayizi. Alwadde omutima teyenkana alwadde entunnuuka, alwadde entunnuuka teyenkana alwadde kibumba. Naye ogenda okulaba omuntu mutwe gumuluma bulumi bwe guti, la ilaha illallah, n'ayogera n'abanga atajja kubaawo, era abantu tebanjagaliza, era abantu bandoga, ekyali egindi nze maze emyaka 2 sirwalanganako, simanyi ddwaliro. Olwo bameka ate abawangadde n'endwadde ng'obulamu bwabwe bwonna balwadde. A'til mushkilatu hajmaha. Abooluganda, buli kizibu kyonna ekitutuukako tukiwe sayizi yakyo. Naye ogenda okulaba oli akantu kazze katono ayagala kwetta. Ndaba siina na mugaso ku nsi, ndaba ekyali egindi. A'til mushkilatun hajmaha. Mwana wattu, buli ekikujjira mitawaana kiwe sayizi yakyo nga bwe kiba kizze, kubanga tebyenkanankana, tebisobola kwenkana. Afiiriddwe omwana tosobola ate kumugeraageranya n'oyo ate Allah gwalwazizza. Ebintu ebyo tebyenkana. Naye gwe ogenda okulaba omuntu Allah aleese ekintu kitono n'ayita ekika ne kituula, n'ayita bamulirwana kantu katono bwe kati ne kammalako emirembe. Abooluganda, si buli afiirwa nti asula ku malaalo. Kyenjagala tusembe mu programu yaffe eno, al aqwalu as-sayyi'a allati qilat fiika lan tadurraka. Ebigambo byonna ebikwogerebwako eby'abantu ebikyamu, kuba teri muntu atayogerebwako, lan tadurraka, tebisobola kukosa. Bal tadurru sahibaha, bikosa nnyini byabyogera. Fala tufakkiru fiha, tebigezanga ne bikutwalira ebiseera n'okulowooza n'okunakuwala ng'olowooza ku ebyo. Kubanga abantu boogera era kalaamu nnansi la yantahi, ebigambo by'abantu tebikoma. Golaba oyo ayeevuga mu mmotoka bamwogerera nga bw'atalina ssente, nga bwe yakka mu nnyanja, nga bw'aloga abantu, nga bw'ali omubbi, nga bwe yazijja ku gundi. Al aqwalu as-sayya, ebigambo byonna byolaba ebikyamu abantu nga babikwogerako, gundi ali kino, gundi kino takisobola, gundi ekyali egindi n'egindi. Lan tadurraka, tebisobola kukosa. Bal tadurru sahibaha, bikosa oyo nnyini byo abyogera. Fala tufakkiru fiha, togeza n'omala obudde n'onakuwalira ebigambo by'abantu, kuba tosobola kugenda maaso ng'oli ku bigambo by'abantu. Teri muntu gwe batwogerako mu nsi. Olaba Abaganda batuuka okugereesa ne baga nti olaba boogera ku mwana ali mu lubuto lwa nnyina, naye ate kati gwe omuntu asobola okwogerera ekigambo ng'ekimusumbuwa kiri wano mu mutima nsaalwa, oyo n'akuteekako ekigambo ekinene takirinaako kumanya, takimanyi, naye yakyogedde. Naye nga bw'okiwulira bw'oti owulira mulinga n'okwebaka otulo tubula. Kati togezanga obudde bwo n'obutwala tufakkiru fi kalaami nnansi, ng'olowooza ku bigambo by'abantu ebikwogerebwako. Jjukiranga bulijjo nti akyogera gwe kikosa, kubanga Allah agenda kukwata ku mirimu gye emirungi ataagiwe ggwe ayogerebwako. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, al aqwalu as-sayyi'a allati qilat fiika, ebigambo byonna ebikyamu abantu bowulira nga babikwogerako, bakutemerera, bakwogerako ekyali egindi, ne bakwogerako kiri, ne bakwogerako nga wakola booti ne booti, ebyo tebigezanga ne bikujja ku mulamwa era tebijja kukosa. Bal tadurru sahibaha, bikosa oyo nnyini byo abyogera.
fala tufakkiru fiha, togezanga n'otwala obudde n'onakuwala ng'oli ku bigambo ebyo. Tuli ku musomo ogugamba nti ihfadillaha yahfaduka, gwekuumire ku Allah, Allah ajja kukukuuma. Akukuume n'obubi obwo obuli mu bantu, akukuume n'ebisobola okukutuukako byonna. Naye la tahzan, tonakuwala, kubanga okunakuwalaako tekusobola kutuusa kintu mu bwangu ne kibeera nga kituuse. Kati onakuwala nti tolina nnyumba, era oli munyiivu nnyo ennaku gy'olina kusula mu muzigo. Bukyonakuwala ebbanga ly'omaze wali ovudde mu muzigo, tolaba nga omala budde. Osobola okubeera n'onakuwala, bulwadde bukuluma, gundi yagira bw'ati ne bw'ati. Bw'onakuwala n'obaaki? Okunakuwalako tekusobola kusembeza wadde okukyusa kadari Allah gye yaggereramu. Okunakuwala tekukyusa kadari ya muntu. Ne bw'onoonakuwala nti tolina ssente nga Allah kye yaggerera kya bwavu, okunakuwalako tekujja kusembeza bugagga wadde okye ku makya nti oli mugagga. Wabula ggwe weekuumire ku Allah. Bali ala Allahi tawakkal, weesigamire Allah yekka. Abooluganda olwaleero mukkirize tukomee.